Mwasuse mutya, musiibye mutya abayizi baffe abalungi, era tukomyewo kusomesa okubala emirundi nga ku mulundi guno tugenda kusoma omulundi ogw'omusanvu. Nga bulijjo tukubiriza okugoberera bye tusomesa ku mukutu gwaffe guno nga you subscribe Kitegedde Foundation. Omulundi ogw'omusanvu engalo esooka ejja kubaako 7, engalo ey'okubiri tujja gissaako 4, engalo ey'okusatu eriko 1, engalo ey'okuna eriko 8, engalo ey'okutaano eriko 5, engalo ey'omukaaga eriko 2, engalo ey'omusanvu eriko 9, engalo ey'omunaana eriko 6, engalo ey'omwenda eriko 3, ate engalo ey'e10 eriko 0. Mulundi ogw'omusanvu tukozesa ebibatu byombi. 7, 4, 1, 8 nga bw'ozirabye bwe zirambikiddwa awo, era bwe butyo omulundi guno bwe gujja okutambula. Kakati tugenda okusomesa okuva ku mulundi gumu okutuuka ku mulundi ogwabiri. 7 omulundi gumu 7, 7 emirundi ebiri 14, 7 emirundi esatu 21, 7 emirundi 4 28, 7 emirundi 5 35, 7 emirundi 6 42, 7 emirundi 7 49, 7 emirundi 8 56, 7 emirundi 9 63, 7 emirundi 10 7, 7 emirundi 11 77, 7 emirundi 12 84, 7 emirundi 13 91, 7 emirundi 14 98, 7 emirundi 15 105, 7 emirundi 16 112, 7 emirundi 17 119, 7 emirundi 18 126, 7 emirundi 19 133, 7 emirundi 2 100. Kakati eno kwizi naawe gezaako okuteeba emirundi egyo nga bwe tugikusomesezza. Webale nnyo, weebalire ddala n'olulala komawo oyige bye tusomesa ku mukutu gwaffe guno. Ffe aba Kitegedde Foundation ffe tubikutuusaako bulijjo.